Kitundu kya 40 katabo Omuzimu gwa Kasooba naye nze nno Mwattulu Butokyoto Dokita Kadu yansaba mbabeere nga mbanyumiza emboozi ya mukyala wange gy'alabidde mu bufumbo Dawino kwata banyumiza emboozi batunyumiza mbu sitove eyo olumu yayabika omuliro ne gwokya embuzi nnamba nefiirawo. Dawino lindako tolimba abantu mukyala nkumanyi otera okunimba nange ntoyagala ez'akameeza naye ng'ate mbadde nazitaddewo noŋŋamba emmese zazibye kati tobalimba bagamba amazima. Omuliro ne gwokya embuzi nnamba nefiirawo ebyo ng'obitadde ku bbali. Eno sitoovu tesobola na kufumba mmere y'amakulu efumba bukyayikyayi na bumeremere bw'abawuulu ate y'essigiri y'amanda nze yantama. Dawino ate yakutamira ki? Munnange yantama engalo zo ezifaananya amanda buli kyokwatako ne kiddugala n'enjala zo ne zifaanana ez'omukazi omuwabutwa sigiri erina obuzibu obulala okugikuma luba lutalo. Luba lutalo inawe ntera okulengera awo ku misigo abasajja ne bakwata tobuveera ne bakuma naye olumu era ssebo negaana tolutalo genda mu maaso. Olina okulinda empewo ejje kyokka buli lw'obeera mu bwangu empewo lwezibulira ddala ne zibanga ezigenza okukyalira nazaala zo ziba bwe zityo kakodyo kaazo empewo zirina amagezi nazo ziba zituwulira. Ate ng'omuliro gw'amasannyalaze gutira ddala abantu bagamba nti guva mu laddu yennyininyini ng'Omuzungu yakwata gusegwanga oguleeta laddu n'agusiba mu guyumba ogw'ebyuma. Sekandi kakembo juma tuli mu katabo kaffe eyo nkoko nkulu bamuyita Naabakyala Nansuuga Beti wamma Beti Kajjambo nange kamukubire Kajjamba ate maama Butokyoto kwata Butokyoto wala wino mukyala Nansuuga yabawadde sirinaako muwe naye alyeko kati wamma mukyala Nansuuga Beti weebale nnyo weebalire dda kubeera nga tutuusaako nkoko nkulu omulimu gw'okola nno gwa ttenda ebitagambika temwerabira tukyali mu katabo kaffe bakayita Omuzimu gwa Kasooba kawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Omwami ono yawandiika obutabo bungi nnyo nnyo mu bulamu no bw'oba ng'oyagala obulamu bwo bubeere nga bukyuka alina okubeera obw'enjawulo oteekwa okubeera ng'ogoberera obutabo bwa Edward Namutete Kawere. Nkiddamu bw'oba ng'owulira oyagala obulamu bwo bukyuke kubeere omukugu mu lulimi Oluganda ffenna twatandikira ku butabo bwa Edward Namutete Kawere. Lwaki? Ye muwandiisi atagenda kuzuulwa mu bawandiisi balala bonna. Ekyo tekirina kubuusabuusibwa. N'olwekyo abagoberera akatabo kano muli bakugu era obutabo bwa Edward Namutete Kawere obudde bwonna tugenda kubeera nga tububaleetera. Temwerabira akatabo kano tunaatera okubeera nga tukafundikira. N'olwekyo wano no we tukubira omulango ogutakungula abayinza okubeera nga batutuusaako akatabo konna akaddako okubeera nga muyitako namba yange eya 0777327 ate 27. Enamba eyo oyinza okunkubira oyinza okusaako obubaka bwonna erimanya ga Kizito Mustafa oba mutwalo oba 50 oba 50 oba 10 oba kakadde byonna by'oteeka n'abagenda otwagaliza bannange ennaku enkulu. Oyinza okuŋŋamba Kaddu nkwebuukinze nze ateekwa okuyiwamu ebyasabo bya Christmas bannange era naffe tujja kusanyuka kubanga omulimu gwaffe gubeera gwa kubaweereza. Aboka abalina omutima
ogutunuulira eggwanga lyaffe wajje tulijje abokka abatunuulira nti omulimu guno gwe natandika okukola bw'otandika okukola ekikwekweto mu Buganda yaffe toyinza kufunayo muntu n'omu beboka abayinza otegeera ekintu ekyo ne bamanya nti mu buli mbeera tebateekwa kunsuulirira abokka abatunuulira ebintu byenkola buli lunaku n'embeera nga mbatuusaako bye bamanyi nti eddimu lino kkiriza ogaane ne bwe gwandibadde musaala bangi twandiremeddwa gwe kennyini oba kubanga osaba omusaala gwe abikola wandibadde osaba ssente meka kale nno nga tunnaba bw'obanga ozifunye balirira akolera obwannakyewa oyo muveeko n'olwekyo bamikwano nze neeyongera kubeera nga mbakoowola tweyongereyo ngenzo okufundikira akatabo kitundu ekya39 nga nkulaga mbadde luddawa ennyumba z'ebifaananyi kale tweyongereyo bwe yamala okumukkiriza n'agenda agula tiketi naye nga za bifo ebyesudde nti kubanga ze zaali zisigaddewo so nga yakikola mu bugenderevu nga taagala batuule wamu kale essaawa y'ekifaananyi bwe yatuuka Teo n'avuga motoka yakuubwa ne bagenda nange nagera ekiseera nembalemba mpola nga ngenda mu kifo we nali okuteegera omuntu waffe olwo zaalinga ssaawa 3 ez'ekiro nasiba akatambaala ku nnyindo ne mamirira kaamulali we nasitama ndyoke nnemesembwa okukonga olusu lwange singa wabaawo okugezaako okunjigga oluvannyuma lw'ekikolwa kye twali tutegese nasitama emabega wakakomera k'obuti omuteege we yayitanga ng'addayo ewuwe twali tumanyi nga bw'annyuka addayokko eka n'ayambala engoye ezitali za mulimu n'alyoka agenda mu bbaala eyali awo okumpi awummuze ku birowoozo ne bane egyo yavanga ku bigere n'adda eka ku ssaawa nga 4 nasonga era n'empagika omudumu gw'emmundu mu kituli ekyali mu kakomera nenninda nga bwe nfuuyirira akanwe aleme kwosa koolo Teo naye yalaba essaawa endagaanya esembedde nga yeeseebulula mpola n'afuluma n'abantu abalala abaali baddaladdalako mu luwummulo olw'omu masekkati g'ekifaananyi yatwala motoka we twali tulagaanye n'alinda essaawa 4 ziba ziyiseeko eddakiika ntonotono munnaffe najja ng'amuumuunya oluyimba ate nga bw'atagaatagamu n'amira omukka n'empima era nga tusawoolekera ekituli we nali ntegedde nenasola ennunda etavuga nemupa amagulu bamuse yagwa nga bw'ayogera ebigambo byesaawulira bulungi n'adduka nga n'amatu tekuli neneefubutika emmotoka Teo gye yali yakoleezezza edda ne twejjawo twatwala emmundu ne tugikweka oluvannyuma munnange n'addayo mu kifaananyi nange ne nzireka tewali yatulaba yadde okuteebereza nga ffe twali tukoze ekikolobero era ekintu ekyekko
kityo. Enkeera kaali kasattiro nga banoonya abaali bakubye omuntu emmundu. Musajja wattu kati eyali apookyeza ku ndiri mu ddwaliro nga n'amagulu gasabikiddwa mu pulasita galingijjira waggulu. Baakaabira mu lwayaba abatemu tebaazuuka. Kano baani akategedde? Bw'obanga ojjukira omwami ono alina ebigambo byayogedde. Yayina omwami gwe atayagala abeere mu lukiiko. Mu lukiiko omwo ng'ayagala mukuubwa, naye nga kuubwa akimanyi tayinza kugaana mwami oli kubanga mukulu munne. Kati kye yalina okukola, ono yayina musindirira masasi agende mu ddwaliro. Annange mbega taba munno. Aha, nga n'amagulu gasabikiddwa mu pulasita galengejjera waggulu. Baakaabira mu lwayaba abatemu tebaazuuka. Teeyo yakeera kudda ku gigye gye yankisa, era nange bwe ntyo nga twesaanya. Otyo oyo yali ankeŋŋentereza emmeeme nti ayinza okuleeta kigoye ow'enzinge. Mu ntegeka zange yali avuddewo, bwe ntyo nateekateeka okubba ekyuma kiri ekyali mu galagi, nakyo kye nali seetaaga kibeewo ku lunaku olw'akanaayo kyani. Waaliwo omulenzi omweraziirazi bwe twakolanga naye ng'amabanja gamukoma mu bulago. Ogwe nasalawo okweyambisa mu pulaani yange. Nateesa naye tubbe yingini entono ey'emmotoka tugitunde twefuniremu ensimbi, era nga munnange yajja okutwala ekitundu ekisinga obunene olw'okuba nga nze nali bulungiko mu by'ensimbi okumusinga. Nali nja kukolera byonna ye anyambe okugiteeka mu mmotoka nga tugifulumya. Bwe namala okumukkiriza ne nnumba kuubwa. Namunnyonnyola ebisinga obukulu ku bye nali nkoze, okuggyako eky'okukuba omuntu amagulu n'emmundu, era ne mmutegeeza n'enteekateeka yange yonna nga bwe yali. Ne ndyoka musaba tugigezeeko. Yatandika okunjokya ebibuuzo ku bintu bye nali munnyonnyodde, era ne tukalambira nnyo okumalira ddala essaawa 4 ezeekutte. Ku nkomerero n'ansuubiza nga bwe yali ajja okuyita olukiiko lw'abakulu banne, nabo mbategeeza pulaani yange, balyoke bonna awamu basalewo eky'okukola, kubanga yali tayinza kwetantala kusalawo kintu kikulu nga kino yekka. Olukiiko lwatuula kawungeezi kwolwo, era lwali mukuubwa nga ye ssentebe n'ababiri ku bamyuka be, omukulu wa poliisi n'omu ku bamyuka be, akulira bambega bonna n'omumyuka we, era nange kuba bwe yamala okunnyanjula ne nnyonnyola olukiiko ensonga zange. Bwe namala ne waddawo okumbuuza n'okubaganya ebirowoozo ku zo. Olukiiko lwali luzibu nnyo, ng'ababeezi bakuubwa babuusabuusa obutuufu bw'ensonga zange, ate nange nga siyinza kwanjulira awo. Mpiki yange gye nsuubira okutema ekyeso, anti nga n'ab'edda baalugera nti okwerinda si buti, ate ne tuba ekisize lugwayo ntyakira tunnamma. Obutakkiriza bye nali ŋŋamba sandi kifuddeko,
naye ate bwe batandika okuleetamu ebinjerega n'okunkiina nange ne nsunguwala. Era singa tebwali bukulu bw'abaali mu lukiiko n'obumanyirivu bwa Kasooba mu kukubiriza enkiiko, yawumbawumbanga ensonga obulungi ng'alaba zisasika, olukiiko terwandiwedde mirembe twali lulwaniddemu, wabula bo abakulu buli kye baabuuzanga nga bagenderera kumatizibwa bwe baabanga tebannyonyose bulungi. Essaawa ziba ziri eyo mu mwendo ogw'ekiro. Olukiiko lwatandika ku ssaawa 3 ne lulyoka lwabuka ng'abakulu abasatu basazeewo oluvannyuma lw'okwegeeyaamu bokka entegeka zange zituukirizibwe, era nga Kasooba n'omukulu wa poliisi be baazeenyigiramu. Twalabulwa era ne tukalaatirwa obutayogera ku nsonga zino okutuusa lwe zirikomekerezebwa. Nalagirwa mbeere mweteefuteefu kubanga olunaku lw'okugezaako kye nali nsabye lwali lwakutegeezebwa ng'ebula essaawa 48 zokka lutuuke. Navaawo nga mbugaanya essanyu olw'obuwanguzi bwe nali ntuuseeko era olwagwa ku buliri nga neebaka okuwulira nkya. Naye bwe nazuukuka ebirowoozo ne bitandika okunsala, si lwakubanga nali seekakasa mu bye nali mbeze, nedda, naye lwakubanga nalowooza nti singa ebintu bisoba nali njolekedde ensonyi n'obuswavu ebitagambika, kubanga abamyuka ba Kasooba baali bakundiirako mbaga okulabira ku ngeri gye baakubangamu evvu nga bakinnagoka n'okunjolonga mu lukiiko nti nali mbeze bikamulo na kokoozi, naye olw'okuba omujja mu mulimu ne ndowooza nti birimu ensa. Ekkokoozi n'ebikamulo by'ebintuntu ebisassalala. Kati bano banne bayogerako bamujeriga nga bagamba oyo abigaki, kuba bo baali bamulabye nga bamanyi nti mupya. Temuzanya na bantu bapya be bayinza okutuladdira ezaali zaagaana. Tweyongereyo. So nno nze saalina muntu yenna gwe neekabala nga nkola ebyange, naye ensi bwetyo bwegenda. Batono abaagaliza ez'abannabo okuzaala enduusi olw'effutwa n'empiiga ebigirimu. Nalowooza ku kugumbulula bye nali njogedde, naye ne ntya okuggyibwamu obwesige n'okukuba Kasooba ensonyi. Lugaba yali ejja kunnyamba byonna bituukirire bulungi. Ebiseera bye namala nga nkotoka, nsubisa omutwe n'erinnya liganomose. Naguma kubanga muli nali mumativu nga nali mu kisinde kyennyini. Nasooka ne nnyongoberamu olw'ebirowoozo ebingi ebyanjimbanga olutata, naye ennaku bwe zaayitawo ne nzirayo ku mbeera yange ya bulijjo, era olunaku lwagenda okutuuka nga ndi mugumu. Lumu mba ndi awo nga teewaagobye yatuukira ku kyali kimuleese nga bwe bubaka obwamuweebwa Kasooba. Mu bwo mwalimu ebiragiro n'obubonero bye nnali olw'okugoberera n'okukozesa. Olunaku lwali lwakubiri nga nsalinsale lwakubaawo ku Lwakutaano, bwe ntyo nalinawo olunaku lumu lwokka okufundikira mu ntegeka zange ez'okubba ekyuma ku Lwokuna. Teo yamalawo ekiseera kigere n'asiibula nga bw'asekaaseka ng'eyali asomedde mu bbaasa ebbaluwa gye yaleeta. Ekyekango tekimanya muzira, naye nange nasigala ntuuyana newankubadde nga baalugera nti ekijja omanyi bigwayo nti kinyaga bitono. Wabula olw'okuba
wabula olwokuna lwagenda okutuuka ng'ekimeeme kimpweddemu. Nakola emirimu gyange egya bulijjo okutuusa ku malya g'ebyemisana. Abakozi baali bafuluma n'enkola nga ku lwenna nakola emirimu gyange egya bulijjo okutuusa ku malya g'ebyemisana. Abakozi baali bafuluma n'enkola nga ku lwe naketterako ekyuma era ne bansibiramu. Abajjukira mutegeddewo olunaku lwe yaketterako ekyuma bamusibira mu nnyumba na wano bw'atyo bw'akoze bamusibidde mu mmotoka, naye akakodyo yakamanyi. Nawulira wonna kye n'ensumulula enzigi n'enzigyayo ekyuma n'enkikuba mu emu ku mmotoka ezaali ziddaabirizibwa. N'enzirayo n'ensiba enzigi nga n'entuuyo zintonnyolokoka. Ekyuma nakisabika mu bikutiya n'enzirayo ne neekweka. Bwe baggulawo ku munaana nga tukwaza mirimu gyaffe kinawadda essaawa ziba 9 n'enzigyayo akamotoka akeetissi ng'agenda okukagizisa. Twali tukabiseeko ekitundibaale kye twakokonoza ng'omuli ekintu. Nalika munnange yeetegese n'enkasimbula nga ndaga ku mulyango omunene ogwafulumanga okuva mu kikomera eky'amatoffaali. Bwe natuuka ku luggi ne nnyimirira, omukuumi n'abikkula ekitundibaali. Bw'atalabamu kintu n'aseka nga bw'anyeenya omutwe n'okunsongamu olunwe era n'okuŋŋamba nti wewe wina nani, simanyi Luswayiri mundeke. Omanyi twatiranga okumuzanyisa bwe tutyo yanzigulyawo n'enfuluma, naye mba ntuuse nga muli. Mmotoka n'engize ekyennyumanyuma ku misinde. Nagisiba n'enzigyayo omutwe n'entegeeza omukuumi nga bwe nali neerabiddeyo ebyuma by'enkanisa nga byenkima. Yawenjulawo oluggi olumu n'empitawo era nga ntuuse ku galagi nakuba ekinsuti kya mmotoka munda nga bwe ndeekaanira waggulu nti paspada 10 ne 12 ne sikurudureeva ate nga bwe ntokose nnyo emmotoka munnange yaseesiitula ekyuma okuva ku mmotoka ekyali era eyange kwe yalumiza ddala ekinsuti kyayo. N'akwasa ebyuma n'ensimbula. Bino byonna twabikolera mu butikitiki bubale bubazi. Ye munnange yalowooza nti ntuteka yingini ka mmotoka. Muganda wange bayinza okuteeka mu kintu ky'otamanyi. Bwe natuuka awaali omukuumi n'enzigyayo omutwe n'empanika sipanda nga bwe mwenya. Omukuumi azirabe yanzigulirawo n'enfuluma era nasanga bannindiridde nga bajjako kyuma nakumpa nsimbi za muvubuka nga nkomawo. Olwayingira ng'omuvubuka mukwasa kavunga ate enfulumya mmotoka ndala kugigezesa. Nali naakagezesa nnya essaawa ey'okunyuka n'etuuka. Funa twaddeeka naye nga nze nnindiridde bbomu okutulika kubanga namanya ng'ekiro ekyo baali bajja kuvumbula nga bazze okukikozesa ng'ekyuma kyabbittwa olw'ensasi zimansuke kubanga nali ninnye ku kisiki. Wona alinnye ku kisiki era nga bwe nali ndowooza bwe gwali kubanga ngenda okwesimba ku mulimu enkeera ng'akeetala akali mu galagi kakirako akannamutale omunyegeko ente.
abantu bonna baali bajjagaladde era ng'abamu naddala abakuumi babuuzibwa akanaana akataano babitebye nga bwe byabadde, so nno bambi nga basajja batu babasibirako bwereera amatu ga mbuzi tebabimanyi. Abakulu baali nga beetawula nga ffe tuli mu bukuukuulu na bwama tutyebeekawo buli kyatujjiranga. Abamu baabanga bagamba nti babbye yingini nga babakubawo mmotoka oba kabindo ka nsimbi. Bwe kityo nga tewali amanyi kituufu okuggyako abakulu nanga ataakyogera. Beebuuzanga engeri gye kyafulumizibwamu n'ekigaanyi abakulu okuleeta abapoliisi beenyigire ensonga eyo nga tebakitegeera. Bwe butyo obudde ne bukalambira era bwe butyo obudde ne bukaalaamira ddala nga tewali mulimu mugalagi gukwatiddwako. Nalaba buli omu asigadde kunyeenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba ne neeseebulula mpola. Ne nnyingira mu woofiisi ya maneja. Namutegeeza nga siruma mu bigambo nga bwe nali nsobola okuzuula eyali abbye ekyuma ne gye kyali. Maneja yatuula nga yeesimbye butengerere n'ekkalaamu gye yali akutte mu ngalo egudde eri n'abuuza nti simanyi mpulidde bulungi. Ogambye otya? Namuddiramu bye nali njogedde nga buli kigambo nkisimbako amannyo era ne mmutegeeza nga bwe nali nteekwa okukola n'omukulu ow'oku ntiko wa kampuni so si mubaka we yadde omumyuka ku nsonga enkulu bw'etyo. Yeekuba akasenge akaali ebbali nga bwansaba nnindirireko. Nawulira ng'asaba nnamba y'essimu ey'ejjinja naye aba akyalindirira okuddibwamu. Nalaba omuwogo mu luggi n'agumuniza. Yamalirawo ddala ebbanga eddene era bwe yadda n'antegeeza ng'omukulu bwe yali akkiriza okundaba tuteese naye wabula nga walako era nga twali baakugenda ng'emirimu giwedde. Ye maneja yali ow'okuntwala. Namanya nga nali ntadde omukono ku ndagaano y'okufa oba okuwangula kwange. Baali baakunkuuma okutuusa lwe tunaagenda. Bantulugunye mbyogere banzite oba ŋŋaane era banzite. Twali tukirengereddewo nga sirisobola kuweereza bubaka bw'entyo. Bwe nafuluma okugenda gye nalyanga ekyemisana ne nkola akabonero okutegeeza abaali balindirira nti byonna bikyagenda ng'entegeka bwe yali. Maneja yali ansabye tugende naye ku kyemisana naye nze ne ŋŋaana. Ekisooka ekyo tukyali mu pulaani yaffe n'ekyokubiri nga tomanya lukwano olwo olw'embagirawo kye luyinza kukola. Saayogera na muntu yenna ku kyemisana kubanga namanya nga nnina kyebereka ezimpoona. Olwamala okulya nga nkomawo nga ntuula mu kituluze eky'omuti ogwalya mu maaso g'olukomera lwa galagi era olwaggulawo nga nnyingira. Ekituluze kye kisiikirize ky'omuti. Buli lwe nafulumanga mmotoka okugigeesa nga wabaawo endala ennondoola naye ng'enneesiddeko. Abantu bano tebaali bawuggulavu nga bwe nasooka okubalowooza. Ddala baali tebajja kumpakakisa konna kaakubabombako. Nakola emirimu nga ndi ku yigiyigi era nga ntandise okutenguka. Bwe twannyuka maneja n'andagira mulindeko nga bw'amaliriza egy'omu ofiisi. Twegayaaliza mu kyeso ne duleeva n'omulenzi wa maneja tutwalirize ku budde naye nga nze ne byengesa tebijja.
amataala gaba gatandise okumunyeenya nga gatobeekereza mu kibuga. Omukolo n'ava mu ofiisi, twazzaayo duleeva ewaabwe, kabwejjungira n'agidda mu mitambo. Twawunjawunja mu bukubo obw'omu kibuga okutuusa lwe twagguka mu kivulu ne tujjayo evvubuka, olwo ne tulambulula olugendo. Omugoba buli kaseera ng'atunula mu kalabirwamu ak'emabega, mpozzi akakase nga tewali atugoberera. Twayitira Ntinda, Tuutwakira, Namugongo, Goma ne tuggukira Esseeta. Nalowooza nti obanga bannange tubabulankanyizza obwange bwali bukomye. Wabula emmotoka eyali eyolekedde Ejjinja bwe yatuyisiza mu bitundu by'emukono ku misinde emiyitirivu nga bw'egenda emyamyansa amataala gaayo, ate ne tusanga endala Namataba nga bagisindika etunudde e Kampala. Ne manya nga tetubatebuse. Ono no bamutwala naye ayina abamuwerekera. Yayogedde ne bakama be kaweefube w'okukwata w'okulondola buli kimu bali naye. Lwaki sibawa nnamba? Ne ntandika ekitonde ekyanamu ekimu 77327 Kawolo we twasanga emmotoka eya takisi ng'eyimiridde etikka n'okugyamu abantu. Eno bwe twagenda nga tuyisiŋŋanya okutuukira ddala Ejjinja mu kibuga ne tugireka. Twayolekera ery'eyiganga. Kiki ekiddako kanzije.